okutuuka mu ssekukkulu ey'omwaka 2025. Katonda yabazibwa okubatuusa abafiiriddwa n'abafiirizi tubasaasidde, naye twagala bannange mutegere nti ssekukkulu lwe lunaku kabaka ow'emirembe lwe yazaalibwa, omwana ow'emirembe, era erinnya lye bamuyita Emmanuel, litegeeza Katonda ali naffe. Okubeerawo kwa Katonda kuli naffe, obugabirizi bwe buli naffe, obukuumi bwe buli naffe. Tumwesige, tuleme kwesiga kireeto. Banene we mbasabira, tuli mu biseera bya byabufuzi, tuleme kulwanagana, tuleme kukubagana mbali, tuleme kweyuzayuza, tuleme kwerya kwemalawo. Kuba kino kya kiseera buseera. Buli kintu kikolebwe mu mirembe, tugende tulonde mu mirembe, obululu bubalibwe mu mirembe, results zisomebwe mu mirembe awatali kintu kyonna. Ekyo nno kikulu nnyo. Ate wadde munno wano wa pate endala, muno wa pate endala, naye zonna pate za kaseera buseera, lyekkubo eriyitwamu okufuna abakulembeze. Tuleme kulwanagana nti ono wa ggwanga ki, ono wa ggwanga ki, wadde ono wa ggwanga ki, ono wa ggwanga. Ffenna tuli bantu baka, tuli banzikiriza za njawulo. Ekyo kireme kireetera kwetemaatemamu, wabula buli muntu asinze Katonda. Tuli ba ttiimu za mupiira za njawulo, naye tuteekeddwa kulwanagana. Kale mbasabira Mukama batuuse omwaka omupya n'emirembe, tulonde n'emirembe, obululu bubalibwe n'emirembe, ate tufune abakulembeze n'emirembe, tugende n'emirembe. Linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. To thank God for each one of you, Merry Christmas, and wish you a wonderful 2026. I want you to know that this is a season of peace. Christ came to give us peace. And his name is called Emmanuel, which means he is with us, God is with us. His presence is with us, his protection is with us, his provision is with us, his promises are with us. Now, we are entering a season of elections. Already we have started, we are in campaigns. Let me call upon you. Please promote peace. Ensure that peace is elevated above any other. We are Ugandans. The Prince of Peace was born. Though we belong to different tribes, but we can work together. Let us respect one another. There is no superior tribe. Every tribe is loved by God. Let us work together. We belong to a different tribe, another one belongs to a different tribe, but we are Ugandans. Secondly, you may belong to another political party different from your brother or your sister or your neighbor. But these are political parties. They are temporary. These are the means how we can have leaders. And this is good. But let us really love one another. Let us avoid any violence. We should promote violence-free campaigns, violence-free elections. And this is my prayer for you. We belong to different religions. We shouldn't fight one another. We must continue to promote peace, love, respect for one another. At the end of the day, when election is done, you need this person. You need this person. I need this person. We need each other. We are all God's children. God bless you. We wish you a Merry Christmas and a wonderful 2026. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.